endagaano gye nayingira ne gavumenti ngisazizaamu olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu n'ettanka z'amagye nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka n'omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera noonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu nga full figure yanfuula muganzi we nga yampasa, era nga ebbanga lyonna lye mmazeewo abadde ankozesa nga ntuusaako ogwa buliisamaanyi, era yansiiga enziku. So Abannayuganda mbategeeza neetaaga obujjanjabi mu mbeera y'obulamu bwange nti nnina ekirwadde eky'enziku nga kyasiigibwa full figure. Simanyi na lwaki ekiwala ekyo bannange nejjusa olunaku lwe nasinkana ekyana gye tubadde twali tetwegatta na bakyala. Kakati bwe nayogera nti mmaze emyaka 4 seegatta, full figure yankozesa era nantwala e Makindye we mbadde mpangaalira mu busibe ate obwewa bweru. Bwe nava mu busibe bw'ekkomera ate nagenda najja mu busibe obwewa kaninga muteko ne supermarket okitegeera naye nga byakaakati byawo waliwo ebijja mu maaso. Balamu yagambye nti yeewuunya omuvubuka ono bwe ye yamulabirawo mbunga aleka tategeera bulungi mbu yagamba nti Petwabba akalungu ate yali mu kkomera kyokka nga bennyini abo be bamwa script. Balamu yeegaanye yege tebamwanko okusikubya anti muwaki yeegaana byeyogedde bibaswaza. Era nze nyongera okwebaza omusajja Kyagulanyi asirika nti mujja n'okola no byonna byokola ne mumuteekako bamuteekako ebyo ebisiyaga ne bamuteekako buli kimu kyonna ne bamupaatikako yennyini omusajja yavuddeyo n'agamba Kyagulanyi alina mukyana we emitwalo gikumazaako okumala ki ebbanga. Kati essaawa zino bye yalyako kati essaawa zino lwaki bayita okukozesa nga toilet paper. Toilet paper omala ogikwata n'ogikozesa ogikola oti ogisula mu kaabuyonjo. Kati weebo yesanya bamukozesa ne bamulimbalimba bamulimba ennyumba tagiina nasooka muteeka mu hoteeri n'abeera basooka mulabirira ne bakola batya nga byali byawano kaseera kati essaawa zino nkugambe agenda kufa pressure. One tasobola kudda munnu tasobola ekyo n'atategeera akiraba ano yamwanirizaga ewadde mbokudda wa naye mwenyini naye abakiraba kino nkikuguli ne waba kale kageze kale mwaniriza asookudamu n'abeera nga bwabadde kula malaya nayagala malayo mu kasino nagoba omukazi w'abaana nagoba omukyala gwe yatoba naye namulangira ekikulukuto nti olwa tufunye abakyala nawe abakyala bangi tojjangako oboogereko nasuubiza abantu Pentagon kati n'amapya gotamanyi yaguze nansana yaguze teka ekyalo kirambe nansana wali zezero nsala julira kati no kano kasookedera wano oba tukola tutya tusooke kati n'amapya togamanyi yaguze take nansana abe nansana bajja kunjulira yaguze taka lya biliyoni kakiddemu nkyogere oba tukatega bana n'abasakasi n'abakasalimu oba tukatereke tunakakolere yakejjo oba tukatereke oba nina n'obujulizi mbulina tukatereke so ekya okugamba muno oli yalina okufa mbu y'okusigala ng'alabirira abaana ba Richard yalina okufa Katonda nga tasobola kutaliza Richard badde duddono okujja mwaka mulamba twasemba ba mwezi gwa 11 ninga abantu bakibagamba ki abantu gye balina taabu bali balungi nnyo njogera baboozaako abantu bange abali e Bulaaya abali mu Saudi Arabia abali e Canada abali mu America e London Germany n'awalala wonna abali e Sweden njogera baboozaako bane nsanyuse nnyo okuddamu kubanga ndi wano okibwa updates ndi musanyufu kulika omwaka omukadde omwaka nagukulise nawe gukulike muganda wange twebaza Katonda balamu kyekisinga obukulu twabadde awo ojjukira bulungi ebyaliwo oyo muvubuka ne bamuta Muhyiddin Ssanya baabasiba
babadde bamaze kumpi emyaka ena naye nti bebakkiriza emisango egy'okulya mu nsi olukwe era bwe yavaayo gyokira bulungi agamba Kyagulanyi ffe twabba obululu emiliyoni ebbiri eza pulezidenti ffe twayo kyanga ebipiira ffe twakolaamutekako ebintu byokulya ebisiyaga Kyagulanyi yatutumanga Kyagulanyi ali ebisiyaga Kyagulanyi stories zonna byonna singa kyesimanyi era full figure n'amutambuzaawo nawona amutute mu supermarket balidde emmere bakoze batya era teriribusa omusajja abeefuulidde ate agambye nti babasuubiza babateeka wali mu komera ne babasinkana abagamba okuvumirira Kyagulanyi nga bafulumye okuvumirira opposition abasuubiza sente na ebigambo by'omulenzi ono bye bituufu oba omulenzi yamulimba yataddemu babalamu bubalamu ne fulufiga be bali mu ddiiro eyo simanyi olowooza bituufu oba muhulidde nnyo omumanyiye omanyi nnyo bulungi nnyo nga sinaba kwogera birala byonna omuntu awa gavumenti amagezi agyagaliza script writer wa gavumenti agyagaliza agikuba bukubi kagamba amazima nti ebintu bingi bize nga bibaawo n'ebikomekereza nga gavumenti yeswadde kituufu jogere gavumenti ojogereko NRM ate gavumenti ya NRM awo yenna omuntu yenna ate kino kankigambe abakulu mwenna abali mu gavumenti oba kankigamba Pulezidenti Museveni abantu abasajja boolina tebakwagala olw'ensonga nti byonna ebizze nti bize bibaawo okutandikira kwani omusajja gwe ayagamba bamwokya paasi mwesigwa omujjukira omusajja oyo yagamba nti Nuupu yanjokya nensuubiza $5 n'ebirala byonna bye yakola wayita ennaku ntono ate nga si yali ne Felix Krayi oyo yes nakwata omusajja omwogezi w'amagye nga omusajja omukulu gamba owamwogezi w'amagye yennyini nakwata omuvubuka ne bajja ku kamera ate kyekisinga okunewuunyisa TV eri emu era ebikola ebyo ya LBS actually kino bansonyiwe ngenda kyogera nti NBS yesa tuganye y'abasajja abo naye bakola ebintu nga n'omwana bebapromota ate bamala okupromotinga ate fuge mazima kyebaita okwokya ennaku zo kyeboogera nti bookya oba kyegakyegezako okugamba nti omusajja oyo yajja yakomekerezaawa ali luddawa yakomekereza nga gavumenti enyiri yeswadde amagye ne gaswala esaawa zino kati aliwa waliwo omusajja omulala gwe baleeta eyajja oba yali mulema oba yakola atya simanyi omujjuko eyajja ku gundi yali kololo nga Museveni atudde omusajja oyo bamwitaani eyajja era sitiru n'ayogera omujjukira oyo newabaawo n'omulala eyayambala akakoofira kanupu n'agenda mu State House nga alina ebbalamu wabalamu naye mujjukira mu bisala bya Idi simanyi pulezidenti twakola enfujjo naye tuwedde okusaba tuwe ekirabo kya Idi yimbula abasibe bwe baabikola byonna Nuupu neegwa essaawa zino gyakubuuze ku musajja ali luddawo omanyi ne gyali oyo gwe bastaging gwe baleeta ku gundi gwe batwala mu State House musimanyi obagwa babimanyi abo abatulaba so wakinjogera ebigambo bino nti omuntu yenna apulaningira gavumenti oba awa Pulezidenti Museveni amagezi tamwagala ati bebafulufiga simanyi bebabalamu babukyamaani abo kino kankikugamba olwaleero bingi bize bibaawo walaba omusajja gwe bayita gundi yajja n'ajja ku kirabo kya Nuupu nakuba amasasi yandisi papa ali luddawa kati balina ekivubuka kino kyebaleese alienisikiri kyagala kirumba Nuupu wuliriza nekikola ebintu ebyo nga sipapa byeyakolaki essaawa zino ekivubuka kiri ku ki akyo tugenda nagenda waawo tugenda kukyogerako lwaki njogedde ebigambo ebyo nsonyiwa okuyisa eri ewala badde njagala kugamba abasajja bonna abali mu gavumenti nti abantu bemulina by the way singa mukwata abasajja bonna nemubajjawo babalamu abo emugamba simanyi bandi alina bapulogaza ab'ekisiru simanyi bakaluvini Kayanja simanyi be baani bonna bye bakola bya kisiru bibateeka mu matigga so kati omusajja tugenda kusanya bintu byesanja binambi manyi sajja olunaku lwe yavaayo natayako okwogera of course ng'ali ne fulufiga
ne Balamu wamanyirawo era zana mulaba bwera tandika nakola bino byeyogera byonna buli kimu kyonna okujjako omukyalo omwe yalina amagezi n'agafuna ye Olivia Lutaaya yesiganye naye nesobjezi yakolamu naye najja n'ategeera nagakankole bwenti n'agenda n'asirika abantu bano baali babayimbula ku saaki kozi omusango gwakula mu nsi yaabwe kozi mbu bagukkiriza baaga ate kino kyebakola kinnyo okukkiriza nti obeera ex-convict yes kitegeeza kyo tolina nsi yonna kati nkugamba ebigambo bino nga wakkiriza emisango oba tewagikola ng'olaga nti walya mu nsi y'olukwe tolina ggwanga lyonna liyinza kutambula ekyo kyo bakimala kati bakufiira ekyo bakimala tolina wotwatosobola ekyo kintu kinene nnyo ate ku nsi ekyo kibayita okugumiikiriza olwo abaana abalala bakyaliyo bo baagaana obikkiriza abo abaana obalaba tumanyi mirembe tolati bali mu makomera n'emirimu bagiina anti kyoba okkiriza nti esawa yonna bajja kubata bakkirize bakoleki aveeyo ate bavaayo nti abo bolaba bagenda kuba n'emirembe ne kati balina emirembe kati mbuuza ekibuuzo sanye esawa tali mukomera alingera ali mukomera tewali njawulo yayogedde ekigambo kikino naga bamusasula miliyoni basasula gundi Balamu ne Furufiga bamusasulira wa embabega wani actually wa Aruna mu hoteli gy'abadde asula ennyumba gye bamusuubiza omugulira bamuteeka mu tebamugulira nnyumba teriyo bamussa muzigo bamussa mu hoteli mu ruumu nga bono gati tukutadde mu karuumu kakalubeera awo nga bono tujja wano ku MP hotel ne bakuteeka wali mu hoteli wali noba nga oli awo emmere bagikuleeterawo ekima kikuleeterawo nti bamuteekako n'ekintu nti nga tali supposed kuvaawo awo bwenyitavaawo bwageza kagamba nti ngenda wali yenyini yayogere mu bigambo bye nafufiga mugamba oliwa waki ogenda wano waki okola booti ne booti mbuusa ekibuuzo toba mukomera oba musibe wabula omusibe nti maybe osula bulungi nobyokulya ebyawali tabifuna ekino kankikubuulire bamusuubiza okuba nga alya ng'ekyokulya abadde alya kyamulundi ogwo gwozi wakyeyavudde yayogera naye ebigambo byeyayogerera Kyagulanyi nga byali bingi anti byali bingi nga bamusuubiza binene kino kankikugamba olwaleero bannange nange siri mugagga omwavu yenna ate mbagamba ekigambo kino kankigamba n'abantu mwena abatulaba nti Yesu tuyinza okuba nga maybe osula mu kalumbu kamu oba olina wooli nebeera n'omutima nga mugagga nti waliwo omuntu nga mwavu mu mutima omwavu mu mutima aba mubi bwe baali enkwe bwe bakyasinza okulya enkwe nti olwaleero kimba oli mukwano gwange nti omuntu asobola okuba nga akunoonya n'ondyamu olukwe ku mitwalo ameka nga nnoonya oba nga akunoonya nze nekulyamu olukwe ku mitwalo ameka 3 nti njaga kimba bwe omuntuusaako gwobeera naye nti okumukuye nyinako emitwalo ameka nenkulyamu olukwe ku mitwalo aga abantu bwe basse olwaleero oli okwata omwana omu emitwalo 10 nagenda natta omuntu n'amukuba akabazzi oba ekintu kyonna kyamukubye oba nnyondo oba kiki ku mitwalo emeka 10 najjawo obulamu bw'omuntu ye mwavu kati abaana abo nti babasuubiza bye babasuubiza naye nga bina byabulimba basooka ne babawa bye babawa ne balya obulamu balaba nga sanya ngali mu restauranti alya byebbeeyi akola atya ne babawa bino byawano awo nga bakamota basooka ne bamutwalako mu restaurant bulungi nnyo nalaba oyo fulunanka nga muteeko ne mu supermarket okitegeera naye nga byakaakati byawo waliwo ebijja mu maaso Balamu yagambye nti yeewuunya omuvubuka ono bwe ye yamulabirawo mbu nga aleka tategeera bulungi mbu yagamba nti betwabba akalulu ate yali mu kkomera kyokka nga bennyini abo bebamwa script Balamu yeeganye yege tebamwanka anti muwaki yeegaana byeyogedde bibaswaza era nze nyongera okwebaza omusajja Kyagulanyi asirika nti mujja n'okola no byonna byokola ne mumuteekako bamuteekako ebyo ebisiyaga ne bamuteekako buli kimu kyonna ne bamupaatikako yenyini omusajja yavuddeyo n'agamba Kyagulanyi alina mukyala we talyangako ku biki ate nga yomwe yabadde abirumiriza bayibuli kyegamba nti kyosiga kyokola ki kyokungula ate kirala amazima osobola ogakweka negaba negakola ki negavaayo so ekitegeeza ki nti Sanyabyaze n'ayogera esawa zino okugambye kati ali mu kkomera nekusinga liri lyabaddemu ekkomera lyalimu esawa zino
ate saza anza n'okufa tekawaga ekintu kyalimu alimu mulabe munene nnyo nti omwana ali mu kkomera essaawa zino eyasigalayo amusinga obulamu amusinga n'emirembe nkugamba ebigambo bino nti omwana ali mu kkomera essaawa zino abaagaana bagatera ogenda kukkiriza misango gyetutaakola essaawa zino alina emirimu okusinga sanya alina emirembe ate ayina omusajja omukulu omusajja omukulu alina sanya talina baana alabika abalina sikulabika abalina alina famire yagenda embeera yamutawukako gomanyi kitegeeza okubeera ngaolina famire noba nga osula mu loogi nga bwosula ngaolina famire kibo olina famire nange nina famire nze musajja mufumbo gweoyinza okuteeka mu loogi neweba ya mitwalo neweba ya mitwalo ate nogenyirira etya kubanga omusajja okumuyimbula mukomera twandiga nti azeyewo naye omusajja yayogedde asula wali yajjange waluuna lwali abwali ebicepere bwakola atya waluuna wali olwo nga bane basasudde waluuna anti bebafulufiga amusasuliddeyo ate fulufiga tazija ku sente ze gavumenti naye balamu amwebaza nti fulufiga akasente kako ekinaku kafuna akaliwo ako ekinaku fulufiga avaamu 10 saga mwogerako fulufiga avaamu yadde 10 ekiriwa akasente ke bannaye kafuna akaliwa n'omutima omulungi fulufiga nakatola saa zino yalina sente kati asabiriza obadde kibi byoyogera waluseke asimba luseke saga nakumwogerako kuba mumanyi nnyo saga mwogerako kino nkikugamba olwaleero nti sente zonna bazijjawa ate omuntu abirimu afande eddamulira ate kintu kino kankigambe afande eddamulira yes mukama wange kino ekintu kyoli mu kukola abantu bakuleetera ebizibu abo kino nkikubuulira naye abeyambulenga ojjula gundi kandiwo yakomekereza atya si bye yalingamu esazo eddamulira yabikola ki yabirimu afande eddamulira bino mikugamba mukama wange nkwagala kandi bwe babirimu ne kaka bonna kati bali ludawa bonna obalaba bali ludawa kati saa zino ddamuliro yabikola ki ddamuliro bamukozesa ensobi era mukama wange afande ddamuliro bakukozesa ensobi abantu abo kino nkikubuulira teri mulagenda bikugamba bonna bakuwaana ne bakupraisinga ne bakola n'ebirala naye kino nkikubuulira abantu abakukozesa ensobi muvu ya balamu ne fulufiga okuleeta saanya baali bagenderedde ki atandika okugendera byonna kukuba Kyagulanyi mbukukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi byonna bye bali mu kukola byonna nkugambye ng'omuntu abirimu yafanda eddamulira kati nga kyabulamu kubanga kati abaasibwa baali bangi lwaki saanya yekka yabadde kiri kyeŋŋambye kyekugambye kiri nti abantu abategeerera ddamulira ne bategeera gavumenti eno baagala kukuba gavumenti eno wansi nkubuuza ekibuuzo essaawa zino saanya byali mu kukola bitwala gavumenti mu maaso oba kugeza emabega nkikubuuza amutalingiwo byeyajja nayogera byayogera nuupo nebirala byonna ebigambo bino essaawa zino kati akomyewo byali mu kwogera ate ebirala nnyo bibi yatuuse n'okuyita fulufiga omulalu kati essaawa zino ebbalamu agamba nti gundi muki naye nga babalamu bakola bakwata gwe bayita omulalu nti omulalu abalamu ate mwe bayita kitegeeza obanga mwakwata omulalu kireeza namwe mwenyini abamukwata muli balalu omuvubuka ebigambo byayogera bijjukira bulungi nnyo ng'agamba nti simanyi ye byebayo kyange ebipiira Kyagulanyi yalinako ditiimu ekyebipiira yabiyogera n'agamba n'ogamba bebamu kubabba obululu tiyabba buli miliyoni 2 kati ate kubba obululu kitegeeza akolagana ne gavumenti obululu buva ku akulira akakiiko k'okulonda ani amulonda n'entambuza yaabwo bwe buva electoral commission yabuleeta ebutuukira webadde babukuumira ne bugenda ku district ne bufuna security ya district ne butwalibwa paka ne butandika okutambuzibwa nga bugenda bwe baali bali mu kubaluma n'ebirala byonna tebajja ku intaneti ani egijjako President Museveni ne Facebook ebite byadda nane babulire waliwo otuuka nekiseera nogamba Uganda ngiveemu oba ngende nsi ndala olwensonga ebintu ebitambula siriasiri ebintu
nze ne nyalo kunya government ne kwata abantu abasiru abatenda amagezi sese botunulira nze ne bisajja bindize ntunulira nga government nyine ebikwata policy de kile kyajja ne kikunamira ekikunamira abantu sachamo kyananka ncha stand bamo bala disi nze wabwe ebitu byentunulira ne bakwata abantu abawemula abatatenda amagezi ne babo bala disi nzo lalo kajino kanchogere ku kamera nze n'abantu bese wa kitiibwa nze musimanyo minister musimanyo no godi RDC siba babitiibwa lwasoga bakwata abantu atalina amagezi kati nga omusajja yajja nakunamira nze ndi wano sina kyendi so kujja nina family na abaana nze ngazijanga ataliko kunabira ensi ku kamera wano banna nze olaba ne botero ebiliyoni sisobola kujja kunamire bantu negwe sewo omuntu akunamidde eggwanga genojja n'omuwa wa RDC olwo kino ekisajja bakiyitaani kino kibadde kimanyira kyo kibadde kyamaanyi kino ekisajja kibenye kyabbye bakira kyani kino ekyajja ne kikaba amaziga nkyeta n'eminyira basajja biwembe ava ku musajja ogunankani olwo kino ekirala bakiyitaani olwo ekisajja kyajjaawo nekigamba tukaaba bwekyawula okukaaba akaba nebina nekyo ne bakiwa obuna bakisibye no kisiba nga kiba simanyi kyabbye ente eggomba kyabadde mu bintu by'eggomba bakiyita kyani ekyo ekyagamba okutta Kyagulanyi ekiddugavu kisajja kiddugavu kiriawo kyekirina agalevulevu kiryawo ekyo nekituna bulala akiyitaani nayo kitegedde naye abantu bakitegedde nokwata omuntu bwati nomugamba genda okulire kino genda okuleba oti okimanyi nti mu gavumenti olwaleero nti abantu abatalina amagezi abataasomako yadde olwo bakwasa emirimu nosanga omuntu nga teyasoma omuntu awemula eggwanga omuntu akola ebintu ebyekisiru ne bakugamba nti olino lyakulira kino era nze nasanyusa nnyo kino kankikubuulire bwe naba esalimu salemu bwe yatuze neyekyawa nagamba bayimba isanga kunabalaba nabano sagala kula bwenti ne bwenti lwansonga nti serious abawemuzi abali ku TikTok nokwata abawemuzi abali ku TikTok nobakwata nobawe sente nga mulimu abantu abalina amagezi abasoma nga bali obakaaba nokwata ebivubuka simanyi byebirama simanyi byebyani ebitalina yadde amagezi ebiwemula ebijjana ebitaliko okweyambulira ku kamera so bebamu beebo kati bakwatya kati balamu ate kino kankibagambe balamu ebintu byemusiga mugenda bikungula mutalesobirabira kusanya so bano balamu befula abakolera government donke waka I'm telling you tebagala government befula abawaana nawana Muhoozi nawana Museveni nawana ninga ebisajja birabe byolaba tebyagala government eno ate nga olwo abantu abagala government eno nga baliyo basiisa n'okusirika ati sali kyagamba nti obudde bonna bunandi wadde bana NRM badde kubayimbi abirabye ate kati agenda abirebe ate time etuuse kino kankikubula olwaleero nti batandise okuteeka ate abantu abo simanyi bafulu figa simanyi babalamu simanyi bagundi nabo babloggers abo ab'ekisiru abo bawana nze ntera okulaba kivuuka ekyo kyani kikalubini kanje bwe kijja kyegamba banaye namwe mukola ebintu byemukola tubawolereza naye tubawoleza lwabugubi ebintu byemukola si birungi bakimanyi nti bawolereza ebintu owuliza abantu ebiraba abantu abo beefuula mubagala bwe tebajagala bagiryamu bulya nti mubawa ssente kino kankibagabe mubawa ssente naye tebabaagala babagaza lwase ekiringa okukwana omukazi ng'omwakwanyisa ssente omukazi n'obeera naye nga takwagala kwagalako ssente waliwo abakazi bangi nnyo nga bali balina abasajja be balina tebabaagala babagala lwa ssente bano bafulufiga bagenda lwa ssente kimbowa kibi nnyo okukwana omukazi ng'omukwanyisa ssente ate agenda nawaba abadde takwagala akwagala kwa lwa ssente z'omukola ki zobadde omuteekamu byaba abasajja abali mu gavumenti n'abakazi abali mu gavumenti so obulamu bwasanya buli wakati mu kino eno munuupu tebakyamwagalayo mwenalemu kati nkugambye nziramu njogera ekigambo essanya ekkomera lyalimu lisinga ndiri lyabaddemu okumala emyaka emeka ena ekkomera lyalimu kati era ssanya essaawa zino yejjusa nti ayinza oba gavumenti temusse because abantu abasinga baba ayina obudde bagamba omusajja awedde bayinza obutamukuba amasasi essaawa zino gundi gyalimu toca mu bwongo gyalimu ayina n'okufa yekka nga teyamusse kubanga essaawa zino yayogedde ebigambo nti yali nga mukomera nga n'okwerabirira famire ye ate ngaekwata nesete nekikola ki si yabyogedde ate nga ng'ojjako kubyogera bwe biri abasibe bonna ebadde erabirira ewaabwe
nti abali mu makomera Olivia Lutaya abadde mu komera naye nga Nupe janeerabirira famire ye y'omuku yessanya nti va ku ekyo nti ng'ojjeko okubalabirira buli mwezi badde bakwatanga emitwalo 10 nge bakola ki aweereza wa mukomera because mukomera emitwalo gikumazaako okumala ki ebbanga kati essaawa zino bye yalyako kati essaawa zino lwaki bayita okukozesa nga toilet paper omala ogikwata n'ogikozesa ogikola otya ogisula mu kaabuyonjo kati weewo yesanya bamukozesa ne bamulimbalimba bamulimba ennyumba tagiina nebasooka muteeka mu woteeri n'abeera basooka mulabirira nebakola batya nga byali byawano kaseera kati essaawa zino nkugambye agenda kufa pressure one tasobola kudda mu Nuupu tasobola ekyo n'atategeera akiraba Nuupu yamwanirizaga ewadde mbokudda wa naye mwenyini era naye abakiraba kino nkikubuli ne waba kale kageze kale mwaniriza asooka kuddamu n'abeera nga bwabadde kininga kimbowa omukyala nosoni kugeza ku bakyala omukyala kubadde omukwatire mu bwenyi n'omugoba naye yeetonda n'omuzi kyogamba osooka kumwagala nga lwoba era osigala omutya kati yeguuli essanya nkugamba essanya yennyini agenda kufa nga maybe nga ne gavumenti si yemusse oba NRM nga si yemusse kalisa zino gye yagamba ti alimu NRM wabula tocha gyayina mu bwongo kye bayita bagite batya psychological torture yes yegenda okumutta goba kitegeeza gye wali because kiriza ogaane osanya wa Nuupu munda bwe bano okujja nebina yajja lwa ssente zebamukola ki zamusuubiza nti wano ababadde mu lwa ssente musajja wate omulaba oyo nti nebina byakoze nebye bamugamba okwogera byonna abadde abyogera lwaki lwa ssente zebamukola ki zebamuwa so abasajja bano babbalamu bwe bagenda mukomera okuteesa n'abo abasibe babate babateekamu nti tugenda kwasale babate mwe mudde bweru muvume Kyagulanyi bwekiri bonna ne basalawo nti Sanya yagenda obogerera oba ye Sanya yali omutima omukambwe kati Sanya lwaki bafrontinga nnyo Sanya yali w'amaanyi so mubona bwe baasiba Sanya yali yasinga Olivia Lutaya ati mu basajja okuwulikika yali w'amaanyi na Olivia actually mu bantu bwe baasiba bonna basinga waliwo Sanya yali w'amaanyi Olivia Lutaya nga w'amaanyi nibwo bayita Machete nga baki ne Machete wamulaba yagaana era akyali kati tali mutalina bulamu bulungi nga Machete nkiddemu kikugamba bali muteera yagamba ate uyu omusajja Machete mukubuli amazima n'abalaba esimanyi nkugambyeko ku bantu betubadde tumanyi ffe nga ffe Machete sawa zino alina obulamu obulungi okusinga Sanya ali eweeru Machete kino kyokubuulira amutelingi Machete tali muntu alina bulamu bulungi nga Machete asinga Olivia Lutaya asinga Sanya nti be basajja olwaleero bogamba nogamba ti bali mutabajja mutanga yagamba oba banzitire mu kkomero bakola ate tebasobola muttirayo naye kino ekisajja kino kisanya nkulayira ebigambo bino kiyinza obutamala bbanga ddene ku nsi nga either afudde pressure oba nga afunye embeera endala naye kakati Sanya ne baba kusuubiza guyinza kubanga ngenda kulaga ebigambo bino ebigambo byeyogedde binene nnyo natuuka n'okugamba Anita Amongi musimanyi akola atya owulire byeyayogedde Amongi olwogenda ogamba Kyagulanyi ebisiyaga naye Amongi wenyini simanyi okola booti ne booti yayogedde ebintu ayogera ku sipiika n'agamba Fulufika nga bwali omulala Fulufika yasimanyi ayagala mufunyisa oluki ye bamusuubiza omuwa ssente n'atandika okwogera nga takutteeko wadde ekikumi ye ategeera bulungi babuulire kino kakikugambe era kakigambe n'abantu bafe abatutaba ku kibo updates lye 50 gazizo kino kakibagambe basibo ne bannyabo lye 50 lye 3 byonga bibiri ssente zitali zizo nti sobola okukozesa netulabye abawala abalungi ne beeweebuula
nefuba fiwe kitiwa na buli kimu kyonna lwa busente tulabye abasajja beweebudde lwa busente lye 15 sulamu kasisira kokosulamu kalumbu kamu ka mitwalo 5 kasulemu nengo ine emirembe waliwo abasajja n'abakazi bali mu bikomere bye mwegomba nenga tebalina mirembe nga bakaba basula bakaba enkya neggulu ng'afulumya emmotoka nga goloza n'omwegomba naye nga talina mirembe nga gwasula mu kalumbu aka omusinga kinene ng'omusinga kinene lye 15 zo lye 12 zo lye kikomando kyo naye nga kikyo mwana wa maama nga tuwezeko kuva kuoyo katono nnyo ku pastor munankaniwo pastor bamitani pastor ono owekana wasuza ani haji bujengo sumita pastor pastor asita bako pastor aba pastor tabanga ko pastor era kino nkikuga gana wange tuli ku kamera nakugano mbobanga omuyitiri pastor tabanga ko pastor yakoze statement nga ayingira omwaka nti Katonda yakiraba ng'abaana ba Richard okusigala nga basoma nti n'obuweereza okusigala nga bugenda mu maaso Richard yalina okufa yasigale nga mulabe anti berusu agenda kubayagira abasajja that is the statement yayo statement baluka bayita abasajja waliwo kibogera nti kano kabagezi abagezi bategedde ate mu kutegeera very soon omusajja agenda kuvaayo ayogere naye wakawulidde kayogedde nakawulidde taata nze bwe nakawulidde bweki kunza amanyi bugingo kino kakikugambye Sanya nga bwe yavuddeyo n'ayita abamu abalalu andwethe kati Sanya omulaba nga bugingo yesanya bagwa mu kiti kyekimu I'm telling you, Sanya ne bugingo tebalina njawulo. Oka ku musajja yasooka nayo kya Bayibuli. Uliriza nabolo ko kya Bayibuli. Najja nayagala malaya. Omukasino. Sigamba tibala tayagalika. Bamalaya tibayinza okunyiiga. Mulimu abo bwenjogera ku malaya waliwo abanyiiga. Because bamalaya bangi. Nenjogera amazima kasigala ngamachi. Nti makula malaya nayagala malayo omukasino nagoba omukazi w'abaana nagoba omukyala gwe yatoba naye namulangira ekikulukuto nti olwa tufunya abakyala nawe abakyala bangi tojjangako oboogereko n'asuubiza abantu Pentagon kati n'amapya gotamanyi yaguze nansana yaguze ekyalo kirabe nansana wali zezero nsaba ulira katino kano kasokedera wano obatokolo kya tusoke kati nama pesa okatoka manyi yaguze take nansana abe nansana bajja kunjulira yaguze take ya billion n'ekintu akiwanise kakidemu nkyogere oba tukateka bana n'abakasiramu bakasalewo oba tukatereke tunakakolere yakejjo oba tukatereke kuba nina n'obujulizi mbulina tukatereke so ekya okugamba muno oli yalina okufa mbu y'okusigala ng'alabira abaana ba Richard yalina okufa Katonda nga tasobola kutaliza Richard yerabira abaana be uliriza najja wano nenjogera ku gundi ku channel yo nitwogera Richard omukyala we yabeeranga netwogera ne saazi we bakola ki yabeera mukyala wa Richard alinga house naye yagambye badde ne Christmas uliriza si baalidde naye abadde ali waka wa bugingo era nze actually makola nze nokuba talina mirembe kubanga kiro kakyokuba bw'oyagala omusajja nga mwenzi omweraliikirira nti nemeyedi otandika okutya omukyala ngakyamugobya Grace Kani ewaka kati alesa okubeerayo ati bujewe episode eteesiga kati mukyala woyo Richard nkugambye n'abaana babeera wa bugingo n'olunaku lwe baaziika Richard omukyala yalinga waka yali yagendawo yali yabatwala omusajja agenda okufa mukyala wa Richard nga jali n'abaana bino byogera ge mazima kati no nkikubuuza ng'omusumba lwaki bugingo alowooza nti omulimu gwa Katonda yalina okugumaliriza ate nga ffe tumanyi bulijjo nti Katonda atandika emirimu gye n'agimaliriza asimba abaweereza n'asimba n'abalala bw'otunuulira Bayibuli actually bw'otunuulira Katonda ng'agambye Moses okutwala abaana ba Isirayiri
naye namugamba nti ogenda kukola ki tojja kubatuusa kwata muganda Aloni yali Aloni yali Yesu Aloni namugamba nti mwawule musabire omukwase ekibinja ky'abantu bange abongere gwe togenda tuukira bali kuziikaawo ye lwaki alowooza nti nno ye talina kufa nti ye yekka ye mutwe gwa Kanaani era alina okusigalawo kitegeeza ye waafira ne Kanaani egwawo kati kagaba ebigambo bino omusajja obujengo omulaba sijagamba nti yali oba mubi yali mulungi olw'olumu mpaka lwe yafuna Suzani omwoyo gwe bayita ogwa Jezebel negumwambala era kino kaŋŋamba abantu ebingo byakola nti olwaliro kankugambye nyo abasajja baserwadda abasajja bakayanja bayina branches ng'ogyeko omuvubuka ono mutaawe yagenda bwe yalinga naye olikinge alikinge era katumula tamulinako ni yakola bibye ŋŋamba ki bagita bateekazi Kanaani House of Prayer obegera kuba n'amanya mpaayo bw'abanga ye alowooza ti musumba alikuuni mpaayo branches za House of Prayers mpaayo 3 bweziba 3 tata ng'ozirina mpaayo mama Teddy Bujengo si House of Prayer agita bateye si House of Prayer sizimanyize sana nk'omusumba mulala wa Bujengo kati kyekugambye nti tulina abasumba kati Serwadda kanjube ku Serwadda kubanga ogiyava ayina branches nyingi tulina abasajja Miracle Centers ng'ogyeko ne mu Uganda ne mu Europe azikola ki azirina kitegeeza ki amatabi ago kitegeeza olina abalala b'okola ki nti olwaleero kimba otubeera naawe nti waliwo kimba omulala waliwo ogundi omulala waliwo kino okitegeteezako okugamba nti Miracle Centers nyingikkiriza ogale ne bw'oba ogenze ne Rwanda bitirivu nnyo nyingi nnyo so ye yagaana ate oba yajja nga n'ebiwundu bikyatonya najja ku kitu kyasabye kitegeezako okugamba nti oyo Haji Bugingo eri kali ka bizinensi si musumba kati omusumba kyemulekera si musumba yes bagamba ora bagamba nato jajinga yes njaji koma koyo mukama gwafuseka mafuta agaliwa mukwata koyo mukama gwafuseka mafuta kale bujugode bamusuba nali ko mafuta kugamba aliko parafini aina parafini taina anointing taliko yagenda dda aina parafini kati because okumanya aina parafini yalombe n'obusira botandika otyoko yogere ku dini etaliyo mpayo basuma babeka babola banga balumba obusiraamu ekintu kyakoze olumba otya obusiraamu okwata otya ntaliko okulumba obusiraamu oba tegeteezako okugamba eddiini olaba nga n'abasiraamu bennyini nze sirabangako abasirina maybe ndowooza nze musiru ng'obusiraamu alumba obulokozi oba obukatuliki mpaayo omufaala ng'alumba obulokozi so lwaki njogera ebigambo bino so kuba kinjogera ebigambo bino kiki kyakugamba nti omusajja yagwa eddalu omusajja tategeera obusiraamu obwagaza ki olumba ekitali kikyo nga nekyo kyakulemya okutereeza Muhammadi teyakola bwati gweobimanyiiko ki so ekyo kyagamba nti tebwabulalu ekyagamba nti no Richard yalina okufa ate otubulira amazima yakyata Richard agenda tugamba amazima kubanga bw'olumiriza mbu Richard yalina okufa gulwaki ogamba nti yalina okufa gwe tofa ate kino kankigamba amazima bw'ate agatugambe makulu ajja gatugamba essuubi naliri makulu makulu nesiga gwe ogera bitugamba byonna ati kuliriza jjukira olina abakyala abalala Bugingo omukyala nga yagala ayogera ebyama byo kasakuzula ng'olina abakazi abalala ng'anyiigawo omukazi ganyiize anti asobola okwogera ejjukira omukazi akumanya obuziina bwo bwonna amakula nze bamusanyusa bamwabya lyayagala nze sobiryagira emakula bamwabya lyayagala ekusinga yali ayagala yadde babimuwa era ajja kumala abyogere ne babanamuwa biki so Richard musajja tuyafa ate kino kakigambe omufu teyeefiira
Nendoza bujingo yandi badaleka family ya Richard ne kaka na maziga ne gajigwa ku maaso okusinga buli kasero okweta bi settlement ebibanyika settlement ezo nze ndaba anti planche kugambe ngabwenze mukidamo kikugamba omuntu tatika bwejo si ayagala byogere omuntu tatika anyway nunga tujiwunzika Pentagon sawa yona tewali Pentagon ero kyali kwetu tewali Pentagon kiddamu nataleka mwaka kuli ne bagaba Pentagon tekola kiyo nakale kiddamu yena atugamba nti oluva mu Easter bwetu teba papa kuli mwaka guno tewali Pentagon sede yazefunye yagenze kola gondi yaguze ttaka kyalo kiramba wali nansana abe nansana mujja kunjulira bajja kujja boogere yaguze ttaka ya bilioni namba kweli ya bilioni njogera nga nina n'obukakafu bagambye mbu yaguze ttaka kulina ne mama Fina yaguze ttaka kugambe nansana nina n'abagagga bamu bemmanyi beyasemberedde sigenda boogera ku kamera wano waloba n'agamba nti yogera njagala kubatwala ne kuba kubatwala ku gundi we yaguze ttaka enansana nja kubatwalayo yaguze enansana ettaka